ono ye papa panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Bassebo ne bannyabo neeyongera nate okubeera nga mbabuuzaako kino kitundu kya kusatu. Nze Dr. Balamaga Kaddubalige Yankona, tuli mu Panado Mukwano. Tulina abantu bangi ne temufaayo. Ekirungi tuli mu kuyiga, ekirungi tufuli mufuna amagezi ag'ekikugu, n'olwekyo temufaayo. Mukkirize abantu abamanyi ate batuyambeko batusomese. Jjukira naawe okyayinza okubeera ng'otwegattako ng'oyita ku nnamba yange eya 0777276127. Oli ku kyoto ky'okumanya ekikuwa okumanya okuyiga. Tutambula n'omubala ogugamba nti essomero terimala kufuula mumanyi naye ate likuwa ekitangaala ekyokumanya. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, ndabika okubeera nga nfundikira abantu bano tulabe ekiddako oba oliawo. Sibya muti abatuwuliriza kansubire muri bulungi mbalamusezzaako buli omu kitiri kye. Kaakati nze nga okuteesa kwange ku mulamwa waggulu, omulamwa gugamba bintu ki bye sitayinza kukkuta nga ndi Mukwano. Nze amannya agange kansooke n'okweyanjula. Nze bampita Maama Darita Omubwati. Omubwati. Nga ndi eno nsinzidde Omaani. Kakati nze nteesa bwe nti nze nga nze ekintu kye sitasobola kukkuta nga ndi Mukwano, nga ndi n'omusajja gwenjagala, oyo gwenjagala kuva ku ntobo y'omutima gwange, kye sitayinza kukkuta ku ye. Ekisooka ge maaso ge. Ekyokubiri kyesinza mukkutako gy'emimwa gye. Kyesinza kukkuta. Ekyokusatu gwe mukwano. Ogwo teri ayinza gukkuta. Gwe mukwano gw'abandaga. That is waba anjagala n'omutima gwe gwonna. Nga nze wensuubira nti wemba ndi mukwano omuntu mba mwagala n'obulamu bwange bwonna. Kuba omuntu oyo aba kitundu ku bulamu bwange. Nga bwe neeyagala naye wemba mwagala. Still nze Maama Darita nkyateesa. Ekirala kye sitayinza kukkuta ku muntu nga ndi naye mu mukwano kye kifuba kye. Kuba nze sijja balimba, njagala nnyo okubeera mu kifuba ky'omuntu oyo gwe njagala nga ndi so close to ye. Njagala nnyo ekifuba, that warmth, akabugumu ako kampanya emirembe. Kuba mpulira nga ddala wemba mu kifuba kye nga mukutte bwe nti mba mpulira ndiwe, mpulira nga nze ndi complete. Akafuba ako kankolera nnyo naddala nga I'm just relaxed. Mbeeramu ne mpulira nga wendi weewo. Ekifuba weebale nnyo, weebalire ddala Maama Darita. Ali mu ggwanga lya Oman. Weebale nnyo Maama Darita, weebalire ddala. Ebintu by'oyogedde bituufu ddala awatali kuwannaanya konna. Kale lwaki oyagala omuntu gw'olabanga ddala takusikiriza? Ekikulu kya byonna tebuba bulungi bwa muntu. Ekikulu kya byonna
teba figa ya muntu naye waliwo olwolaba omuntu gw'oli naye ng'entunula ye amaaso g'olabira ddala ga kikwano nga kwegamba gakuleetera okuwulira ng'obulamu bwe ng'oweddemu ng'oli bwe yagamba nti awedde ddala owulirira ddala muli mu bulamu bwe eriyo omuntu gw'obeera naye n'ogamba kale bwe tubeera mu mukwano tutunuulira ebintu ebikulu nga byebibyo okwesigaŋŋana okwatagana omukwano okufiibwako essanyu twala tugende naye tekitegeeza nti ate gw'ogenda olonda abaawanguka amannyo bakusange nga gwe mu bulamu otambula n'omuntu eyawanguka amanya kale era weetaaga ku muntu kale oba oli awo gw'olabira ddala n'ogamba kale bwe mba nga ndi naye ddala ampulira ddala essanyu. Mama Dalita weebale nnyo mukwano ate weebalire ddala oyogedde ensonga onnyonnyodde obubaka obutagambika munnange weebale nnyo weebalire ddala mukwano ate kujja kuteesa ndowooza ono yagenda okusembayo ate tubeere nga oba oli awo nga tulaba amanya ganze nazibuga buleti tumirako abasomesa baffe mwenna abali ku kyoto mukyala nansuuga beti ng'oyogera mpola abatuwa okumanya n'okutegeera mwebale kutusomesa mukwano olulala bw'oba nga okola audio tufube nnyo okwongeza ku maloboozi gaffe bali kutusomesa tusiima byonna byetukolera n'abasomesa mwenna abalala mwenna batusomesa Mumbejja Feva mulongo babiri eddolose mwami Kanojja Nnume Weegumba mwami Kizito Mustapha mwami Mukiibi ne mwami Frederick akeera nga ku makya otusabiranga essaala eya buli ku makya tukwebaza olw'okutusabiranga buli ku makya n'otuzzangamu amaanyi mwenna mwebale kutusomesa n'okutuyigiriza tusiima byonna bye mutukolera weebale nnyo weebalire ddala mukyala nansuubuga beti ndowooza abadde atumira weebale nnyo ate weebalire ddala naye olundi ofuba nga ate okwongeza ku ddoboozi bannaffe bawulire ddoboozi bwe libeera wansi abantu abamu bambi tebawulira naye nga mwenna abateeseza mwebale nnyo mwebalire ddala kimukoze mulimu gwa ttendo nnyo olunaku olwaleero temwerabira ennaku z'omwezi ziri 3 bwe guli obudde bwo bulabika okubeera nga butambudde abassebo ne bannyabo eriyo ebintu bingi olwaleero zirimeka zirinya tuli mu mwezi ate gwa 9 kakati bassebo ne bannyabo waliwo ebintu biyitirivu era nkuyanja bye tugwanidde okubeera nga tumanya omulamwa gwaffe olunaku olwaleero gwabadde nti bintu kikale by'otayinza kukuta ng'oli mu mukwano ne munnoowo endowooza z'abantu muziwulidde n'olwekyo twebaliza ddala abantu ssekinoomu abawulira omulamwa ne mwanguwa ne muteesa n'olwekyo obugalo buno bwonna bwammwe mwenna abateeseza kubanga bonna boogedde ekintu kye tuyita ensonga bassebo ne bannyabo bw'ogamba nti osobola oba mutuufu ate bw'ogamba nti tosobola era oli mutuufu kiri kitya kubanga ky'olowooza ky'oba kati nno ky'ossa ndowooza y'okyusa obulamu bwo awo butangaala okusinga ettuntu kuba teri atasobola bw'aba afunye okumanya gw'oli wa mukisa ng'oli bwengo kubanga emisomo weegiri otandika otya bizinesi nga tolina ssente akagujja kukusomesa buli nkola eyo
ogenda kutandika bizinesi nga tolina ssente ate gulimu ebyama by'abagagga by'oteekeddwa okumanya wamma ogaggawali bannange ate waliwo guno gaggawalira ewaka guno nno wama gukuwa bizinesi zonna emirimu gyakalera ewaka ate n'ofuulawo ekkolero laba bw'ogaggawala wapangulula endowooza yo n'okolera lumu abagirozezzaako basimbudde dda era bayayana kufuna mirala naawe jangu wamma mu bwangu na bwangu ng'omutezi w'enkwale obeere ng'ogyefunira ensi ekugondere enamba kw'ogifunira eri 0773276277 owaayo akasente katono ddala jjukira nti ekikulu si muwendo gwa ssente naye omugaso n'amagezi gw'ofunyeemu wamaga ku byamu ssente z'otaddemu tusinkaneyo ng'aba mu lubu lw'abagagga akkiriza mukolo gw'okufuuka pati y'abaana bannasale olw'okuguwa abakyakayiga abagumukanga kisirinja omwogezi era omuluŋŋane w'emikolo muyitana kugulu ku mwananya abaali yekadu mukazi simoni peter olina kwanjulwa oba oyanjulwa olina semina olina pate oba olina enkiiko weetaaga abazinyi abamanyi agafa amannansi laba yalina ne disiko abakolanga gabagola obukere gwennamugongo kati mukubire ku simu 075228 5 nkugambye 075228 5 bw'ova ku byange ne wamuwangala guzenga totagenda kuba tayagala bawakana basibu ne banyamukulikayo mu bulango bw'abakama baffe abanoonya aboogezi b'emikolo kadu mukazi simoni peter akugamba nti beera ng'omwekwata totta mukolo gwo n'oguwa abantu abagenda ogwonoona akugamba nti oyagala kwanjula oyina pate oyagala kuluŋŋamya oyina nkiiko oyina bubaga bw'abaana akugamba nti beera ate nga omukubira enamba ye eri 075228 075228 naye nga basibo ne bannyabo oyinza okubeera nga omukubirako ate ne mubeera nga mutambula bulembwe mwembi enamba ye abeetaaga oba oliawo omuntu anaabayambako ku mikolo bubanga oyina emikolo gyo nkugamba nti togita mu 7528 583 ate 83 ye kadu mukazi simoni peter bassebo ne bannyabo muwulidde abantu baffe bateeseza ebintu biyitirivu ddala ebintu by'oyinza okugamba nti ddala kale bwe tuba nga tubitadde mu nkola bigenda kubeera nga bituyamba kaakati twolekedde entandikwa y'enkomerero ey'emisomo gyaffe naye ngenda kubeera nga nange nnyinnyonnyola ekyo ekitono nsaba abassebo ne bannyabo mubeere nga mumanya nti nga nze dokita batindi abbaamaga kaddwalige yankoona ekintu kye mmanyi nti mmanyi ekituufu nja kubagamba kiri nti teri kye mmanyi ne kale ngezaako okubaako ekitono kyennyonnyola oba oliawo kimanyi nga bannange era ate tulabe kubanga abakugu gye bali ebigambo byenjogera bannakyo tukyokumanya abagoberera n'abatali ku kyoto ky'okumanya jjukireyo guruupu yaffe yetugatta ku guno omutimbagano gwa whatsapp n'abali ku guruupu endala n'abantu abafuna emisomo sekinnoomu nnyinza okubeera omukyamu naye ntera okubagamba bwe mba omukyamu nsaba ntereezebwe bwe mba omukyamu nsaba ntereezebwe kubanga sinze asinga okumanya abantu bangi abamanyi nja kusooka ate nzireyo ku bintu ebikola omukwano tumanye abasibo ne bannyabo bintu ki kale by'oyinza okugamba nti ddala bino bye bikola omukwano bwe nabadde ntandika natandise n'emboozi eya munnaffe omu eyafuna mukyala we na buli kimu emboozi eyo buli omu nga sinatandika gwe wagijjeemu ki buli omu siriikiriramuko
osooke weebuuze ki kye wagijjeemu. Naye nsooka okwebaza bassebo ne bannyabo nga sinaba kutandika mulamwa na kusomesa, mujja kukkiriza era nsaba munzikirize nsooke neebaze abantu abeewaayo ate okubeera nga ddala mu butuufu oba oli awo batambula nange, abantu abaasondera ekyuma kyaffe kimukekereza ne babeera nga bakimalayo. Abantu abo baakola omulimu gwa ttendo nnyo, era olunaku olwaleero twafunye ekyuma kyaffe. Buli muntu yenna munnakyoto ky'okumanya abatali ku kyoto abagoberera abalaba nti be bagwanidde ate okuwagira emisomo gino kubanga tegiyamba bannakyoto ky'okumanya bokka n'abantu ssekinnoomu ate abagoberera. Omulimu gwe mwakola bassebo ne bannyabo gwa ttendo nnyo, gwa ttendo ddala. Twali twetaaga ekyuma kimukekereza ekiyinza otuyambako oba oliawo okubeera nga tukekereza ku kadata munansonyiwa ne mu lunyanyimbe abamu kye bayita wifi. Ekyuma ekyo twali twetaaga $6,000 ate ne tubeera nga bannaffe bakisondedde era kiweddeyo. N'olwekyo omulimu ogwo gwa ttendo nnyo 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 nnyo. Bassebo ne bannyabo obugalo obwo bukome muvubuka toteeka mu kajanja. Abantu abaasondera ekyuma ekyo kimukekereza mujja kukkiriza bonna mbayitemu lukwakwayo ndyoke ntandika okusomesa kubanga kiba kya buli azza amaanya okubeera nga neeyongerayo ne seebaza bantu ssekinnoomu ate abafuba okulaba nti abantu baffe bafuna okumanya. Ntandika n'ow'ekitiibwa era ono ye yagulira ddala ennamba eyali esooka n'amuggyamu eyagirimu. Omwami ono bamuyita yagisookamu yali mwami ndowooza nnyinza obutagendayo naye gwe yaggyamu era yagula ennamba emu yasookera ddala yali mwami Kizito Musitaafa Kanojje ennume weegumba balikanda. Mwami Kizito weebale nnyo weebalire ddala. Ono nno yatuweera ddala ssente ezaawerera ddala, yasooka n'atuwa $5,000 ate n'ayongera n'atuwa $5,000 awamu yatuwa $10,000 gyali 10, yatuwa $10,000 ku kyuma kyaffe. Mwami Mwesigye Nobert ono nno yatuwa $1,000 ate n'ekitundu. Naawe weebale nnyo mwami Mwesigye Nobert, weebalire ddala. Mwami Male Moses yatuwa $1,000. Naawe mwami Male Moses weebale nnyo mukwano, weebalire ddala. Mwami Kavulu Jole Juma yatuwa $1,000. Naawe mwami Kavulu Juma weebale nnyo, weebalire ddala. Mukyala Ndawulo Olivia Nambi omubwati naye yatuwa $4,000 egyawerera ddala. Ate ono bambi avugirira ebintu byaffe. Yatuwa $3,000 omulundi ogwasooka ate olwaddako n'atongera $2,000 kitegeeza tuwa $5,000. Mukyala Ndawulo Olivia Nambi weebale nnyo, weebalire ddala. Bwe watoola wonna lugaba yongerewo. Mwami Joseph Nyago Kituga yatuwa $1,000. Mwami Joseph Nyago Kituuka weebale nnyo, weebalire ddala. Omulangira Kyembugwe yatuwa $1,100. Omulangira Kyembugwe naawe weebale nnyo, weebalire ddala. Mukadde waffe Mukiibi Frank Munalweru yatuwa $5,000. Mwami Mukiibi weebale nnyo, weebalire ddala. Mwami Seguya Brian yatuwa $2,000. Ono yeddira Ngabi. Mwami Seguya weebale nnyo nnyo, weebalire ddala. Mwami Serwadda Joseph yatuwa $12,000. Ono no Muwologoma weebale nnyo mukadde waffe Serwadda. Mwami Kizito Musitaafa yatongera $5,000 gye gyakola $10,000. Omulangira Semakookiro Henry Kalemeera ono nava mu Ssekabaka Daudi Chwa yatuwa $3,000. Omulangira weebale nnyo, weebalire ddala. Muko wange Lubega Luna gaali maka ono no yatuwa $1,000 ogwa Uganda. Muko weebale nnyo yeddira Ngabi. Mukadde waffe Musoke Kamulege abasajja bali okwabwe
yatuwa emitwalo 2 webale nnyo webalire ddala. Munywanyi mu Biruhedi yatuwa omutwalo gumu ogwa Uganda ono eddira Mamba webale nnyo webalire ddala mukadde waffe mu biru. Mukyana Nsubuga Beti yatuwa omutwalo gumu 1,000 yeddira Mamba webale nnyo nawe webalire ddala atona avugirira. Mwami Kibirige Eddungu Hamusi basajja bali okwabwe yatuwa emitwalo 2 webale nnyo webalire ddala Kibirige Eddungu yeddirangeye. Omukyala Nkobaza Mbogo Sisenaka yatuwa emitwalo 3 webale nnyo Muzira Mbogo webalire ddala. Omumbejja Feva yatuwa emitwalo 2,12 webale nnyo Omumbejja webalire ddala. Jjajjange Kabanda Muyira Geoffrey yatuwa emitwalo 2 yeddira Mbogo. Mwami Kasiri Vukagwa Henry yatuwa emitwalo 5. Ate nno Mwami Sekajja Yahaya Kiwumbye Ngalabi yatuwa omutwalo 1. Munywanyi Kalyesuula Muwadda Ramadhan yatuwa emitwalo 2 ate era ne Mwami Jemba Richard yatuwa emitwalo 5. Bannange mwebale nnyo nnyini ddala mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli alina kye yakola, buli eyatoola wonna we mwatoola Lugaba atabeere nga yongerawo nnyo ebitagambika. Era twasiimira ddala era ekyuma tugenda kubeera nga tukireeta oba oliawo ekyuma twakiresi bannange, n'olwekyo tugenda kusaako data ate okukigezesa. Bassebo ne bannyabo oba ono bubeera buwanguzi obutagambika okulaba nti oba oliawo tugatta abantu baffe. Kye twagenderera mu kino twagala okubeera nga tugatta Abaganda okubeera nga tuli kitole. Twagala tumenyewo enkola y'Abazungu ey'okugamba nti sooka obatemeeteme ate olyoka obakulembere. N'olwekyo enkola efaanana etyo ffe twasalawo tugigobe ate nga tukozesa intaneti. Tozannya na kintu ekyo, bangi balemeddwa ne kale ffe baani abasobola okubeera nga ate mwattu tugatta abantu. Nga Dokita Balamaga Kadweli Yankoona ekyoto ky'okumanya ekyo nkyenyumirizaamu nnyo nnyini ddala. N'olwekyo buli yatoola simanyi ngeri ki gye nnyinza kulaga kwebaza kwange kwonna, naye mwebale nnyo ate mwebalire ddala. Bassebo ne bannyabo mujja kukkiriza mbeere nga nnyinnyonnyola ebintu eby'enjawulo, naye nno temwerabira abaagala okutumira ku bantu baabwe. Ojja mu kasanduuke kange n'obeera ng'otumira bonna b'oyagala okozesa eddakiika emu yokka tosika ddakiika emu. Abaagala okubeera nga muteesa ku mulamwa gwaffe, omulamu oguddako nja kubeera nga ngubategeeza era obudde bwonna mujja kubeera nga mugufuna. Onnyonnyola nti nze gundi mbeera wano, n'obeera ng'ossaako obubaka bw'oyagala buyinza okujja mu buwandiike oba mu maloboozi, tujja kubeera nga tubuzannya. Bassebo ne bannyabo abaagala abalina bizinesi gikuba abantu mu maaso babeere nga bamanya, jangu olange naffe. Okulanga kuno kuliwo okumala mwezi gumu okutuukira ddala mwezi ogw'ekkumi. Jangu olange naffe kulanga kuno kwa bwereere. Abanoonya ababeezi onoonya jangu. Oyagala muntu afaanana atya, mweru nga ffe bannyindo ndaalo oba oyagala wanjawulo wa kiwago kwegamba gw'olina gw'oyagala gwe tutamanyi, jangu obeere ng'otubuulira. Abalina ebizibu bitagambika nga mwagala okubeera nga ate muweebwa amagezi, oyinza okujja ne tubeera nga tukugatta n'okola amaloboozi mu kasanduuke kange, oba n'obeera ng'ondeetera ebbaluwayo n'onkubira n'oyogera nange nja gisomera bannakyoto n'abantu abalala bagenda kubeera nga bakuwa ku magezi.
abasebo ne bannyabo tobeereeyo n'owulira nga olumiddwa omutima. Leeta oba oli awo ekintu ky'oyagala abantu bakuweeko amagezi bajja kuyamba. Temwerabira nti emisomo gino gikutuusibwako abantu ssekinnoomu. Naawe fuuka omu ku abo abawagira emisomo gino era ng'olunaku olwaliro Kano Genume Weegomba Kizito Mustapha yatutuusizzaako emisomo gyaffe ne oba oli awo naawe okyayinza okubeera omu ku abo. Ennamba yange eri 0773 27